Okay, nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG omukutu ogugatta abantu bonna ng'ogyeko bagamba nti baserebu nti oba bayimbi nti oba bakola ki nini omuntu omututu mufunga alina kye yeekoleddewo ng'alina kyasobola okugamba omuvubuka obulamu bw'obuvubuka ne bukyuka. Olunaku olwaleero olunaku lwakubiri ndowooza mu mwaka abeera 2 January 2021 naye ndowooza taggweko nga tumuyita 2021 nze division matovu okwaniriza batera okutulaba ku BBS Telefina program Sumulula sawa ebeeremu paka 3 ez'okumakya Saimo Kawala atadana n'abatanzi nange divorce kukuba obonfuna bulungi naku lwaleero ndowooza nfulumyeko mu ggwanga ngenzeko mu USA nabagamba njagala nnyo essaza lye bayita Massachusetts naye zibu lyakwogera ng'oyogera speed kaona omukulu ani wano agenda vaamu ebigambo ebibuulira omuvubuka ki ky'oteekeddwa okukola omwaka nga guno nga gutandika ki ky'olina okweteekako ekigattako naddala bwagaggawala sebo tukaniza sebo nange bwendi nsanyuse nnyo fuweera omukisa guno okubeera ku mpewo zammwe era bibale kumpa omukisa mu bannayuganda bonna abaliwo essaawa zino n'ogamba 21 gwasooseeko 21 zasooseeko naye nkyebaliza nti olina ensonga lwaki mu bannayuganda bonna bwe tulina osazeewo nsaleko omuntu akulaba andagadde okumanya ani gwendeesa olunaku olwaleero amanya gaffe sijja gonga amanyi naye sijja googera kageyogerere amanya gange nze Ronald Mugomba Lwasa abasinga batera kumpita engineer Lwasa naye nga ndi mwana nzaalwa ya Munauganda nkulidde Masangawo Matugga nsomedde mu Uganda emisomo gyange egya wansi egyagwo n'egimalira mu America mu America gye mbagambye eri omuntu akulaba olunaku olwaleero tulina nali ku social media eno erina ekintu abantu abasinga bagibuusa amaaso ne batafunamu byakuyiga olusukubako ebyokuyiga ebyenjawulo nali ku social media n'omukwano gwange Faruku yakolako interview ng'eraga nti omukulu Lwasa engineer Lwasa y'omu ku bavubuka abaava wano e Uganda ne bagenda e USA ne ba innovating ne basoma mu by'okukola ku nnyonyi twagala okumanya olugendo lwa Lwasa lutandika lutya osomera wa kusoma kwange okwe Uganda nasomerako ku happy hours nga nkyali mwana muto isomo yasokerako nensomerako wa Makere West Education Center emyaka gyange gibuto natagala nnyo mu busome twalina instability naye nga okufuna stability nagitandikira ku Miss Darren Boarding Primary School awe Kirinnya nenzira ku Ndeje Senior Secondary School Ruddarwe ku Lebombo nengende Makere College okusoma A-level bwe nava Makere College nengenda ku university katono nnyo Makerere myezi gyali ng'esatu ne semester teyaggwako then nefuna omukisa nengenda nenyingira ensi gye bayita United States of America natukira mu ssaza lya Georgia nga essaza eranye bayita Alabama nga waliyo university nungi nengenda mu Urban University Samuel Eugene College of Engineering and Applied Sciences gye nafunira degree yange mu aerospace engineering mu bufunze ekyo kiba kitegeeza ki aerospace engineering okutemeratemeramu omuntu atulaba kati aerospace engineering tuba tukola actually waliwo kye bayita aeronautical engineering and aerospace engineering you can either specialize in aeronautics or aerospace ne kati nze kina specializing mu aerospace to specializing mu design of to designing enyonyi n'ebintu byonna ebitambulira mu bbanga for example kati company gye nkoleramu Boeing bakola enyonyi bakola ne satellites to designing satellites kati waliwo kye bayita missiles subsonic missiles nazo tusobola ozidesigninga waliwo n'enyonyi mu ntalo ezo kubanga omuntu asomera aerospace engineering oba olina knowledge of aerodynamics knowledge of mechanics knowledge of solid mechanics knowledge of systems and control nga wona ogamba nti ngenza okunaaba bwe ngenze mu bathtub oba bwe ntaddeko amazzi gabadde gayokya bwe baba gayokya nnyo obwongo bugenda kudduka bukaliculatinge nti nno kati olina ogakendeeza kati ekyo gyeba ye simple example ya systems and control kati n'ebyo tubisoma mu nnyonyi ne tusoma ebintu nga statics and dynamics ne tusoma ebintu nga orbital mechanics nga olaba ebintu satellites bwe zeetooloola ensi nga olaba ensi bwe yeetooloola omusana ne tusoma ebintu nga Hoffman transfers oyagala kusindika kizungirizi kuva ku nsi kigende ku Mars wegamba tusoma ebintu bingi obwongo obwo ekikusikiriza ogamba nze abantu basoma obwa dokita mulala nasoma ebyobulimi mulala nasoma ekikusikiriza okugamba nti kange nesoma ebikwatagana ku nnyonyi n'ebitambulira mu bbanga
Gamba kyensooka okwebaza Katonda olwo ebintu byebaza Katonda nga sirwa kubanga oli mugezi nnyo oba sirwa kubanga Katonda bakozaalo olwanjalo nga kyali kisa kya Katonda. Ekintu ekitibwa sciences Katonda nze nganze kinyanguyira nnyo. Math, physics, chemistry. Naye ate kwagala okufuuka engineer w'ennyonyi yali maama wange. Maama wange twamuziise ku Sunday. Waŋŋamba kitalo nnyo muno. Maama waffe yalwala obulwadde bwamukwata mangu n'afa naye nze okufuuka engineer maama wange ye yantwala ku kisawe ky'ennyonyi mu 1988. Nali nkyali mwana muto wa myaka 7 wa myaka 6 nandaga ennyonyi nandaga ne pilot agivuga. Naŋŋamba nti naye bw'onoosoma ennyo osobola okubeera ng'oyo. Kitegeeza nti bino byonna biva wange nga wendaba ennyonyi njeegomba nga wendaba pilot nga nze ngenda ku kisaawe entebe nga tulina gwe tuwerekedde nga nze obwongo bwange bubeera ku nnyonyi nga ndaba eddoboozi erigivaamu nga mba njagala kulaba oyo agenza okuginspectinga kyakola. Bwe natuuka ate mu America ne nfuna omukisa ng'essomero ly'ensoma nali nfunye ng'olina option y'okufuuka aerospace engineer ne ŋŋamba kino baakiŋŋamba nga ndi muto era awo saajjawo. Ng'oggyeko kuba nti mu buto weegomba nnyo ennyonyi bw'otuuka mu ssomero eryo ery'okusoma eby'ennyonyi bakulaga koosi nti ogenda kukola eno that excitement ebeerawo ogamba maama kye yaŋŋamba kati nkituuseeko. Wawulira otya ng'otuuse mu ssomero ogamba nti kirasi gy'otuddemu abakola ennyonyi mwe basomera. Actually excitement teyasookera kutandikirawo. Jukira kati wowe osoma mu university ng'osoma sciences waliwo wasoma mechanical engineering waliwo wasoma electrical engineering waliwo classes ezitugatta core classes emyaka egisooka egyo ebiri. Naye excitement weyajjira nga ntuukidde mu classes ennyini nga nkola aerodynamics nga ate wemala okukola aerodynamics nemukkirira mu lab n'ogenda mu windi ttano nga waliwo obunyonyi obuto ne bateekako empewo n'olaba engeri gyesitukamu ngaawe nategeera ddala bino bintu bya ddala ogitegeera. Naye wano wawa osoma theory ng'otandika tofa excitement ogifuna actually mwaka gw'ogusembayo oba ebiri. Kati ffe practicals affe tukola ez'ennyonyi za aerospace engineering kati ng'ezo aerodynamics classes twakoleranga mu windi ttano. Kiwindi ttano kibeera kizimbe nga kinene nga bakikola nga kigumu naye nga muyitamu empewo eri ku speed nga walaba ennyonyi obeera mu bbanga kati nga bateeka obunyonyi obuto bwe bamudolinze okulaba engeri gye busituka obwekakyuka katya tukakyosezza tutya. Kati awo excitement oyajjira nga mbirabako. Olwo otuuse mu windi ttano mu mwaka gw'ogusembayo kikutwalira mu myaka emeka okusoma bino ebikwatagana ku nnyonyi? Kati obanga ovudde ngeyo obanga ngambayo ovudde maze senior 6 obanga maze senior ffe kitwala ebbanga ddene naye kati ffe twafuna omukisa. System ya Uganda ya A-level nnungi nnyo. Math yenna gwe neetaaga okusoma obwa engineer bw'ennyonyi namumalira mu Uganda. Pure math book 1 book 2 mechanics 1 statistics ebyo nabimalira mu mwaka mu Uganda. Kati natuuka mu America naye ng'olina okwennyonnyolako nti obimanyi era nga babinnyonnyola n'embiyita. Kati we nabiyitanga ezo sebyesabikola n'entandika classes obwa engineers ennyini ezo zo nazimalamu emyaka gyali ng'ebiri kitundu naye nga negira emyaka ebiri naye nagimalira Uganda. Era kye naddiranga empabwe nali ngenda mu America ekyasookamu transcript zange eza senior 6 ebyo bye byasookamu. nga olwo artist emyaka 3 ogimazeeko olwo otandikirawa? Jjukira bw'omala okusoma nga olinawo eddala ly'otuuseeko asaawe n'otandika otunula emirimu nginoonyeza ntya mu nsi etali yaffe manyi naffe tuzitya nnyo mu nsi etali yiyo. Kati Katonda yali ampadde omukisa nti nasoma bulungi ate ebiseera we nasomera mu 2004 mwe namalira degree nga waliyo company bagiyita Boeing yali n'ennyonyi empya gy'ekola nga banoonya ba engineer okuva mu masomero nenteekayo nange nenteekayo application otwala resume yange gye bayita CV. When you talk about Boeing, I think the largest company esinga kati ndowooza okufulumya ennyonyi mu nsi yonna. Airbus etusingako yafulumiza latest Airbus esinza okufulumya naye ate ezirwana Boeing yesinga. So kati Boeing yali beera Seattle Washington nenonda ne bankozesa interview ne bakulonda ne balaba resume z'abantu abateeka Uganda waffe ne balabanga ebisaanizo byonna mbirina. Ebisaanizo byonna mbirina ne baŋŋamba iyi tugenda kuwa interview nenjiyita ne baŋŋamba ogenda tutandika ku mwaka bwe gutyo okukola ennaku z'omwezi bwe zityo okukola ne ntandika nga junior engineer nga yina ba senior engineer benkolera nga nkolera we Seattle Washington nga nali ndi mu Puget Sound
nga nkola mu propulsion systems ezo engine ezo mufflers z'ennyonyi gamba nga bye specializingamu. Kiki wasinga kiwasookera ddala okukola oba kyewakwatako omukono era ennyonyi eyasooka gyewasooka okukolako yafuluma mwaka ki? Ennyonyi nasooka okukolako bagiyita Boeing 787. Ennyonyi nagisanga eri infancy stage yaayo nga bakagitandika ne bampa omulimu gw'okubeera structural analyst wa propulsion systems. By then I was a junior engineer. Naye nefuna omukisa obwongo bwange bwali bukyali fresh nga kyali mu university ate nga nkyalina ne zero eyo. Nefuna n'omukisa kweyo nnyonyi ennyini nenjiyako ekyuma eya 787. Owaffe Munauganda ayiyiza ekyuma. Bwatulaba bino twogera si movie si firimu nti oba tukatandika butandisi tugende mu maaso. Yakati mu 2004 natandika okukola after like 5 years nfunye ku bukugu ne bampa projects nga zange nze nzikola kati mu kisogo mu project gye bampa mwe nayiyiza ekyuma ekyo bakiyita tailcon muffler. Tailcon muffler. Kati bw'oyogera ku tailo tuba tumanyi kino tailo oyitegera nti part esemere ddala ku nnyonyi kuliko muffler eyo. Muffler reducing sound ku nnyonyi ate ewa conduit exhaust gases ezokya eziva mu auxiliary power unit okufuluma. Kati yo patent Katonda yanyamba nze nali manyi nkola mulimu gwa bulijjo naye ngeri okizula nga boss wange ngamba okimanyi nti ekintu kibadde ekikolebwangako era woogirabanga mu bbanga ne bwebanga eri awo ku airport ebintu ebimu byempulira nga ndi musanyufu nempitawo kuba nga oba ndi ku nnyonyi kisawo ky'ennyonyi kyonna nendaba ennyonyi eyo nendaba paati gye nakola. Sigeza kati buli nnyonyi efuluma software gwe wakozesa yina buli kimu kyewakolesa aba biki? Buli 787 ekifuluma kuliko ekyuma kye nayeeya buli efuluma yonna buli nnyonyi ya 787. Owulira otya olwo ennyonyi gy'omaze okukolako ekyuma ekisooka eri mu bbanga awo? Okusooka nalinga amazima gennyini nga bwe ngenda ku bisaawe oba nga ngambe ndi Amsterdam eyo oba nina wendi nenjaba 787 nga pulinga in nga mpuyira enviiri zinva ku mutwe naye with the time I got to accept it era you know kiri kati nomo. Kyakutwalira bbanga ky'okukola ekitundu ky'ennyonyi ekyo kyewakola? Kati by okukola let me be specific kati nze siri mechanic siri machinist nze I am an engineer. And what do I mean by that? Let me try to explain this omuntu akitegeere. So engineer y'omuntu akwata pen n'olupapula ne computer n'akozesa software n'adesigning ekintu kyayagala kibeere. Kati bwe malo kidesigninga ne ngamba kirina okuba nga kizitowa bwe kiti nga kirina ensonda bwe ziti kirina kisobola okuddukira ku speed weight n'enkiweereza ba machinist ne bakikola nga bwe njagala. Kitegeeza nti obanga bana abakola pulaani z'ennyumba. Exactly. Akola pulaani si yateeka mu block. Exactly. Nze kati I'm an analyst. I'm an engineer and I specialize in structural analysis. Nkola ebintu nga finite element modeling. Kati what do I mean by finite element modeling? Guno muzindaalo kyuma. Ninga tekinafuuka kyuma kisooka mufe ba engineer n'okiteeka ku computer n'enkimodelinga ddala nga bwe kiri ku computer. Twasooka okusomamu art no sketching. Kati the difference nze nkimodelinga scientifically and mathematically. N'ekibreakinga into small discrete elements. Ng'obubulooka obutonotono naye nga buli kabulooka ako mmanyi bwe nnanyiga omuzindaalo guno kagenda ku displacinga bwe katyo. Ekyo bayita finite element model. Ntodira ekintu ekya bulijjo n'okiscalinga n'okiteeka mu computer. Nekikola kyoyagala computer nekikozesa kyoyagala kikole nga kiwedde. Kati awo nayiyiza eyo muffler nze nagiteeka ku computer nenjiyiiya nembagamba njagala ebeeremu ebisenge bwebiti ebeere ng'eriko angle bweti ng'ekozesa material bweti nga temperature yayo bwete sukka wano. Bwe namala okikola ku blueprint ku prototype ne bakitwala ne bakiproducinga mu kabuga bakayita urban mu Washington State. Wali Boeing facility mu Portland Boeing facility ekola ezo super plastic forming mwe bakola ekyuma ekyo. Olwo omaze okukola ekyuma ekyo company nga Boeing yakola recognition konna nti omukulu ono atukoledde kino. Nina kati nga olaba musiba kino nkyogera nnyo nti bakenzo baleeta zi BET award nange nina award eyange gye bampa nga olaba ntukuwadde award yino na invite nga patent. Bakuwa award olwa part gye wakola. Part gye nakola
lwe najja mu Uganda mu December najja nayo naye ku luno najja kapayopayo nga maama mulwadde sigirinawo naye ninawo ko ku muntu era awo jagamba omwana ajja kugira atuleetere kuba kati twagala kuba kyoyogerako tulina facts already tuzirina ngambira omwana aleetera akantu akali awo aka Boeing bakaleete nga tugenda mu maaso omuntu atulaba essaawa eno ali ku Celebrity Track Extra omuvubuka ali eyo yeegomba ekintu kye bayita ennyonyi tagirinyangako agiraba bulabye mu bbanga awo bw'otuuka mu Boeing eyo mu kampani y'ennyonyi osangayo ko bannayuganda banaffe tulinayo ko abalala waliwo Chris Busoka yatusooka actually is much older than us naye nze nali nakatandika mu 2004 6 months later niwabeerawo ne Mulamuta Lukongwa Tony of recent when nakola interview ne Farouk wali era munnayuganda amita muwonge nampeeza message ku mulimu nti why nange gyendi gye tuli abannayuganda basomye era nja kweteekamu tiketi nzijje US mwe namba noonyeeko muwonge ali mu state ki muwonge ali mu North Carolina North Carolina is a junior engineer ekintu kino mukitwalidde waggulu akantu kaakano bakaleese ndowooza omukulu ajja kuba akatunyonyola bulungi akeekwatira atunyonyole nga kazitowa kati kano koolaba eno nyenjegambye 787 bwe baamala ogikola first flight yaayo buli muntu yagikolako bamuwaayo akajjukizo ne batuwa coin eno coin ogiraba bagikola mu byuma ebyakola ddala ennyonyi eyasooka naye ate eno si ye patent yange eno just nga bw'onogamba nti okoze ku nnyonyi buli engineer abaddeko waliwo wali okuteeringa certificate oba yeeyo nagirako manyi naffe twefollowing kati eyo patent yange nga olaba BET award kyange okuyiiya naye kati kino ennyonyi according ku kyeyayiiya naye kati eno ebeera geno ne bagamba nti wali engineer ku 787 first flight yayo ebyuma ebisu gye basooka okukolako first flight babawako bu pieces ne bakwaka coin kano this is the Boeing 787 wakola kana akantu kemabega tujja bibatereyo ku screen yawo mpola mpola mujja birabanga ennyonyi situka 87 omuvubuka ali eyo yandyagadde okumanya nga tunagenda eyo ng'ovudde ku nnyonyi zino ezisabaza abantu ennyonyi zino ng'ennwanyi olinawo knowledge nawo jakati sawa zino nkola mu nnyonyi nnwanyi kati ndi mu St. Louis Missouri wali Boeing defense system kati ndi mu Boeing defense system nga nkola ku F-15 nga zikola ku Royal Saudi Arabia Air Force ne Qatar Air Force nze ndi MRB structure analyst what do I mean kati bayinza okuba nga bali ku factory nga baproducing ennyonyi ne wabeerawo oba omusumaali ekyuma nga ekituli ky'omusumaali bakigaziyiza naye nga teyo party tebagala kugisuula kati nga bampita as analyst nga baŋŋamba ontaddewo ekituli by mistake ekigazi oba tutaddewo ekituli nga tekirina kubaawo kati mba nina okuddayo mu analysis gye twakola mu bitabo n'encalculating nti ekyuma tetwali tubaze nti kirina kuba nga tekisussa bugazi bwa fuuti 2 naye kati bakoze kya fuuti 2 kitundu kati nenziira ekibalo kye nnakola nga kya fuuti 2 nenkikyusakyusa kibeere kya fuuti 2 kitundu ndayo ba nti paati eba ekyalinnamu kati webanga ekyalinnamu nga mbagamba temufaayo webanga sinamu nga mbagamba kati tukikoze tutyo kitereeza tume kufiirwa ssente nga mbagamba muddire muteekemu kye bayita cress oba material endala then mukuba ekituli kyennyini ekituufu ebyuma bino ebyonnyonyi bikolebwa mu nsi emu different parts of the world, you know, parts wazimu ziva Korea, zimu ziva Japan. Naye with the technology we have right now, I can be talking to somebody in Japan right now while I'm in Uganda here. So we touch base to system, interface system. You tukozesa okulaba nti engineer we Korea, engineer we Japan, we Australia, no St. Louis. Tuli at the same frequency tukola ekintu ekimu. Ndowooza oyogedde ku Boeing, ndowooza gwe muntu omutuufu wenna okubuuza kino ekibuuzo. But waliwo ennyonyi ya Ethiopian Airways yali Boeing 737 Max. Ennaku ezibadde ekola nnyo obubenje ne bagamba ne basooka bagiyimirizaamu. Gwe nga gwe analyst ategeera ensonga zino ez'ennyonyi naddala mu kampani ya Boeing. Oza kyava ku ki? Yakati I'll be very specific. Nze ndi structure analyst. What do I mean by structure analyst? My job is to ensure that every structure that goes on an aircraft meets the integrity. Kati yaliwo sijajogera kwenye kubanga it's more of it was a software.
nga software ine engeri gya forcing nga Enyonyi okupitchinga downwards kati nga te pilot wagirwanyisa era eddamu negizaayo, so it was a bug in the software. Naye saagala ekintu kye siinaako abakola software ebugging mugimanyi. There was a bug mu software era balina gifixinga kati bagifixinga ng'Enyonyi pitchinga nose down eba yakatandika bweti era kyovula Enyonyi balinga zigwanga ziba bwe ziti ng'epitchinga bweti pilot n'agirwanyisa bw'agiza neddayo kati nga it was a miscommunication in the software between the pilot and the auto kitegera naye bakisolving, but to go into the details of it, you know, sagala kwefuza ekintu kye siinaako too much knowledge sagala kyogerako. Yakomawo yatandika okukola. Yeah, kati is back in service since about November last year. Yeah, November this year. Last year mbadde ngenda ka this year November this year yadda mu service. So kati omuvubuka ali yakulaba bw'awulidde ku mboozi y'okukola ku nnyonyi okukanika oba okukola kino yandiyagambye nti omuntu ayagala okusoma bino ebintu ng'akyali mu O-level oba mala senior 4 akudda mu A-level, course ki gy'alina otunuulira ennyo bw'oyaba wakwera engineer, course ki z'olina otunuulira oba subjects z'olina okukola ng'oli mu A-level? O-level, of course O-level tusoma bingi wano naye kale ngenda gamba A-level PCM, PM, ezo zibayita sciences, PCB ate n'ekirala nyinza okuba nga olina omukisa okukola sciences ne bazikummagi wali ne okola arts naye nga wali ozagala wogenda musinga za America teri kitasoboka. Tulabye abaana nga avudde mu Uganda nga yali akola arts. Bw'okola arts so ofuna omukisa okukola course eno bw'obanga olina amagezi ga sciences ng'ogekakasa osobola okudda mu America n'oddayo ku basics n'oziyita n'obikola. Ziri ensi kyezikyawola nti buli kimu kisoboka. Ogenda va mu Uganda bw'oba okoze sciences zaffe eza Uganda ng'oyise bulungi eri kiba kikwanguye. Kyatwanguyira nnyo nze kyanyanguyira nnyo kubanga ne Uganda nali ndi musajja mugezi nga math is like second nature to me, so tekyanziwayira nnyo. Any message to the youth out there essaawa eno atunulira omulimu gw'alina essaawa eno ng'alaba ennyingiza ntono essubi limuweddeko talina kiddako nk'ate nga alaba nti bw'awulira emboozi eno eya Lwasa alaba nga erina kirina okukyusa obulamu bwe. N'abantu bonna bakola boosi yajja okugaggawaza omulimu gw'oliko tesigenda okugaggawaza. Olina okulaba nti ofuba nnyo okulaba nti weegaggawaza otya. Kola ebintu eby'enjawulo ku mulimu ostandinge out oba ku mulimu genda nga tugenze kikima ssente ogenze kikima magezi. Buli lw'ona okikola mu mulimu ng'ogenze kikima magezi bw'ona otandika okwekozesa ojja kuba ofuuse boosi ojja kuba weebegera. Teri muntu agaggawala nga bamubegerako bubegezi. Self pity nti basasula ssente nogwo olina okujejjamu si boosi wo. Ebyokuba nti ofunye obuvunaanyizibwa bweyongedde si buzibu bwa boosi wo. It is you to figure out okwejja mu ky'okubegerako ne weebegerako. Naye ng'osooka olina osooka n'okubeera humble. You have to first be a follower before you become a leader. You have to be basooka ne bakukozesa nga tonna bakwekozesa. Naye mu process nga bakukozesa tofokasinga nnyo ku ssente ng'otandika, fokasinga nnyo ku magezi. Omuvubuka abagamba akuddira mu luyimba taluwoomya ndowooza gwali eyo funye ekyokuyiga mu mboozi eno gye tutandikidde eri ndowooza amagezi mugalabye naye obwongo bungi. Ate n'ekirala abavubuka b'ennaku zino twagala nnyo tupapa. N'ogenda ku mulimu banno bonna be wasangayo 5 years ali 5 years ahead of you bavuga emmotoka. In your first day you want to drive a car. Kola ebintu nga bijja mu mitendera gradual growth. Wano mu Uganda wasanga omuntu agraduate nzobayo n'ayagala ovuga BMW. Bali wano e Kampala n'ayagala ovuga Mercedes n'ayagala abeere ne farm. N'otandika okukola decisions nga the decisions z'okola si ze z'olina okukola mu kiseera ekyo naye ng'okola decisions you want to fit in society. Yes, ekyokuyiga mu kifunye sogo omuvubuka ali eyo atulaba yonna gy'osinza ng'otulaba tuli ne mwami Lwasa kati era kati nze olowooza lwaki nakunoonyeza nalabye nti ffe nga abavubuka tulina ekyatusibya mu face nti bw'olemwa okukola kino nti bw'ogamba nti nze divorce munnamawulire mmazeemu emyaka 8 and plus n'okudda waggulu omwana n'ajja enkya n'ayagala ate akole kyenkola essaawa eno ate nga tamanyi nti waliwo emitendera gy'olina oyitamu
so tufuna abantu abenjawulo kufe kimugamba nga ffe ayinza okugamba nti olwokuba tuli mu field yemu tomwagaliza so kati bw'ofuna omuntu ng'ono n'akigamba ati mu field yemu ndowooza ekyokuyiga mukifunye nga tuwumbawumba interview eno mukama wange wano e Uganda bw'okomawo e Uganda okola mirimu ki okomawo e Uganda owummulamu buwummuzi mazima gali nti ndimu ebyokulima ngendako eyo ku faamu yange era lwakubanga eno holiday badde disorganize mama wange yafudde basically mbadde nga atalina mu Uganda mazima naye no mu holiday ninayo faamu yange ninayo emiti gyange gyakalitunsi ninako zi ploti zange zo ndi muturio estate n'otunda ploti n'oyumunguza n'okola ki but for the most part nze newe mba ndi mu America I keep in touch with Uganda newe mbanga nze wano ebiseera bisinga n'ebeera wano wange kubeera na mikwano gyange bazadde bange mama wange abadde mulamu okumuwa obudde era celebrating nga muwadde obudde nga bwenzija wano ngenda nentula ematuggaawo nemala olunaku lulamba nga sina gye ngenze. Olina ku baana? Nina abaana naye ndi musajja Muganda. Bw'otunula mu baana ab'obulenzi oba ab'obuwala ani gw'olaba alinamu kitone kya taata nti bw'akula bw'atyo omanyi mwabaddeko mu nsi z'abazungu batugamba nti omwana omuto mutandika omulaba byakola byasoma. Nina omutabani wange mugezi naye lwakubanga mbasagala teeka mwana wange kumukenka akole kyenkola wanaaba nga kyayagala ajja kikola olw'ensonga abazadde tulina obuzibu oli dokita noyagala omwana abeere dokita n'omulemesa embeera omwana muteeketeeke okubeera responsible but it doesn't mean nti alina okuba engineer nganze but as long as mu preparing nti agenda survivinga mu nsi bwekigera kumakya ngala kubeera nganze good but bwakera kunyana ngamba ddala njala kubeera businessman that is his life. Tulina problem we want our children to live our lives. Let the kids live their lives. Amwana bw'omuleka obutta living their life you are limiting their potential. Ubanga kulama yakubanga taata nabanga obwongo bwe tebulina open minded ari rigid bwe nakula kino taata ajagamba sigenda kubanga tuleka abaana wabanga ayagala kuba engineer good wabanga yes calling ye whichever fields they will take my children I will be happy and I will be able to support them. Abantu bafulumyako ko mu ggwanga lino ne bagendako mu nsi z'ebweru ne bazirabako bafuluma ndowooza oguddako yona bagenda balina ne passport za America batuuze beeri ayayaya mwami Lwasa mwebale kukola kisa kya Katonda obubaka obusembayo nga omwaka guno gutandika eri abantu abatulaba essaawa eno omwaka gutandise tutiguna kukula gukyali muto omwaka obusembayo guno mwaka kyenjagala tubeere tweyongere okubeera bagumiikiriza 2020 atufudde ab'obugumiikiriza 2021 ati tweyongere okuba bagumiikiriza n'ekirala twagalane 2020 atulaze nti obulamu si bwa muzannyo nti maama wo aba mulamu taata wo muwa obudde tuleke okwenyiganyiza ebitaliimu si buli kasonga nti kati nange nayiga kati ensonga ezitalina makulu siziwa makulu nti life is too short nti twagalane ate n'ekirala omuvubuka ali toggwamu ssuubi ekikunyiga leero waliwo gwe kyanyize gye yakivuunise nawe jakivuunuka that's life. Tuyanze ndowooza naye lwakuba twatandikidde olulimi lwadde nnyo oluyinginiya nnyo naye tugenze tutemaatema paka kutuuka wano omuvubuka ng'ofunye ekyokuyiga bw'oyagala ogenda okuyiga ebyo nnyonnyo genda soma sciences nze nja kutwalayo nja kutuusa nze devotion matuvulwa Katonda n'ensi yange naye nga tunakumaliriza abantu abatuwagidde omwaka oguwedde namwe tubaagala nnyo mikono gyaffe buloga bannaffe MC Ibra kuolokosa extra UG Faluku ku gospel live bangi nnyo tetuyinza kubanga tubeerabira tutambudde olugendo ne 2020 atugatte tusigale nga tutambulira wamu nze devotion matuvulwa Katonda n'ensi yange sinawo nga nsuka wano mbeere bulungi mweraba wangala ayisa basajja.